kwonna mujje muwulidde ebitone by'abaana muleme kutogera baana bitone byabwe lwakuba nayingira mu byenjigiriza bino nange nina ekitone eky'okuyimba ate si kuyimba kwokka n'okuzina nyinza okugamba tutandika okuzina kabeere board member ono teryampunyamu nange ekyo ekitone nkikola ki n'ekyokuyimba nti nina ennyimba eziwere 11 naye okuva lwe nayingira mu ssomero ezo ennyimba kwe nakoma kwe nakola ki obudde bwonna mbuwaddeyo nga njagala essomero lino lituukane n'omutindo atuwa omwana we akakase nti omwana amutadde mu kifo ki ekituufu mukkirize mu kaseera kano baba mutonze abeera n'amagezi ag'enjawulo mangi abaana nno baali biwulidde bino kwegamba kiri nga nzirayo ku bazadde nga bwe mwalabye ku stage beebuuza ebibuuzo bakuba abaana emiggo onoobeera ku mizanyo kokka tooyige tookole bitya njagala okubuulira bakadde bange bazadde bannange mwenna abali wano nti omuntu bwe baba bamutonda bakakensa babitubuulira bino abeera n'obugezi obw'enjawulo bungi abeera n'obugezi mu kubala abeera n'obugezi mu kwogera ennimi abeera n'obugezi okwemanya ye ng'omuntu abeera n'obugezi obumanya Katonda ayina obugezi obumanya okwetolola kwe kwali obutonde obumulimu n'ebirala bingi nnyo kale nno buli mwana lwagamba nti ffe ng'abazadde okulaba nti amagezi ago gonna tugajja mu mwana ne tumuzimba ne tumanya nti ebitone bye byonna biweddeyo ne Katonda nga bwe yamutonda mu bitone bye byonna bimazeeyo abazadde nsaba tukitwale nga kikulu nnyo okuva ne leero tuleme kuddamu kuwulira nkayana anakuba omupiira anayimba anakola bitya ebyo byonna bugezi Katonda yabutonda era Katonda affe mukubira engalo kuba yatutondamu ebitone eby'amaanyi
kati ng'abazadde tulina okubikuza, tulina okusooka okubizuula. Waliwo omuzadde yabadde abuuza tutandika ddi? Amangu ddala ng'omwana we atonye ku nsi, omwana we akula, mulabemu ebitone ebyo by'alina, kati gwe n'obizimba n'obiwagira okutuuka okumuweereza ku ssomero ng'ab'essomero babenanya bubenanya. Nga bwe mumanyi tuli mu mulembe omuggya ogw'okukola emirimu. Kati nze bwe ntunulira kino kitubaddeko, abamuzza mubongere engalo kuba abali mu kkoweeri. Omulembe omuggya ogw'emirimu gutulagira obuyiiya, temubulabye? Mubukubire engalo bannange. Omulembe omuggya gutulagira obunyiikivu. Abaana babagambye nti wiikisi 2 bweziti, naye abaana bye batulaze nga bya ttendo. Bwe si bunyiikivu bannange, era njagala bongere bwe batyo obunyiikivu. Omulembe omuggya ogw'okukola emirimu mu mulembe guno omutebi gutulagira obutakoowa. Abaana mubalabye? Tewali akooye. Wiiki 2 batendesi bakola, abasomesa bejaga, abaana ku stage bali wano. Baana mmwe tubeebaza, temukooye. Obwerufu bubeerawo era obwerufu mubulabye. Obwerufu nabwo kiragiro kya mulembe omuggya. Abasazi abalamuzi b'empaka baawano weebali okulagira ddala nti n'empaka obwerufu weebuli. Abantu nga bana be bali ku kalaamu, obufunye bumeka akoze atya. Kati kye munaalaba wano kyaki kya bwerufu. Ebintu byonna tubikoze misana era ne twebaza okuba nti omulembe omuggya abamuzza high school mugutute mu maaso.